N'ekyasinze otutwala ku Fangoni emisana. Bwalo kyali waffe yatugambye abaana ba Fangoni bali wano. Bajja wa Uncle P. Balina zi baseball bat. Balina amajambiya, balina zi paper spray zaabwe era ze balina. Bali wano beewera. Ne tugamba ffe tetulina tena balinda kujja. Ffe kale katugende gye bali mu majambiya ge bakola ki? Ge balina. Tubulabe akakabira gye bagamba nga we bayimba bakabira bubonega gye butya kituufu tutyayo mukabira. Mukuwalamu okukko mwabadde nga bameka eggali ya Uncle P abaddeko abantu nga bameka? Mukubalamu okwaffe ffe era tebabalimba mbu batwabadde bangi. Kale baleete video nga bagamba mbu batwabadde bangi. Okalegedde? Yes, ffe twabadde nga 34 byabaniga. Badde nsaba bazitulekere ng'ebyabaki? Ng'ebyabaniga. Kuba ebyabaniga era tasobola jjafundikira ddukidde gye mukola ki? Ne mbadde nsaba naffe mutwe nga baggeto yuti banange temutusiba. Mutuleke ekyo kye twakoze twakikoze funa bwenkaira tetugenda kudda mukola ki? Kikola jasi twafuna. Yaguddewo omusango ku poliisi nalabye Onyango ng'ayogera yakoze fayiro. Ate omusango yaguddewo ku poliisi mutuufu. Kubera ebyo byalina okubeeramu ekyo twali tulina mulaga ekyo ndigwe toli muniga. Olina kubeera mu byaki? Katinda omuniga talina genda ku poliisi. Omuniga taloopa. Nga tuvuga yagenzeyo lwakubanga nga ye muki? Nga muntu. Ate abantu bafaanagana nga nze baleta video yange nga ndi ku Fangoni kale nga nina gwe nkuba baze bakuba abantu bangi eyo AI. Okalegedde? Sigwe. Asinze shata nga si byakwesuddiya. Nze nabadde Uncle P. Uncle P kwaloneka video akazenga nga naye kwali mu element. Uncle. Anti Uncle si muvuzi wa boda tayambala element. AI boy wange. Ate Happy New Year. Happy New Year to bro. Biri bitya? Ndi fit kubanga omutonzi mulungi mulamu akyakumira nga gena tukumira ddala. Owaye omwaka twagutanika naye tugutandikidde mu vibe na mu style abantu banje badde batasuubira. Olw'obutambi bwafulumye kino sikyakwekweka kuba bwafulumidda ku internet. Gwe kennyini nga muwoli ku Fangoni nga mukuleba de bigenda mu maaso. Oli atabitegera ajja kwebuuza ensonga eno yavudde ku ki era lwaki kyabadde bwe kityo. Soko okwagaliza bannayuganda bonna abagulu citizen omwaka omupya ogw'emirembe ogw'essanyu omutaliimu maziga omutaliimu kulwala omutaliimu kuzoleezebwa oba kumanyirirwa bonna mbaagaliza bannayuganda bonna omwaka omulungi. Kati ku nsonga eyo yennyini shata obutambi obwo bwafulumye obwavuddeko okubanga waliwo ekyo oba ogenda ku Fangoni gye bagamba mbu eyo mukabira obuniga gye butya. Ffe tutyayo mwana mukabira tetutyayo ate toyinza oba twali twagenzeyo mu bubi naye nga ffe twagenze mu kibira oba mukabira omubeera ebisolo ebijja eno mu bantu nebikolako abantu obulabe deni nebidde eri nebekwekerera ne basigala nga boogera ku zirayivu ne bekwata zi video nga bawooninga abantu batiisatiisa okukuba abantu. Julio kadde kato emabega katono tulaba nti ensonga eno yatandikidde Buloba ku Mpere Festival. Ki kyabadde ku stage awo nga Uncle P ayimba? Kirungi kyombuuza shata ekyabadde ku stage saabaddeyo nabadde waka nga mpumuddemu kuba Uncle tatambula na kigaali. Uncle atambula na DJ we Ivan Kira alina omukuumi wa mukuuma Kampala alina kyali we Baraka amukwata kamera alina ne Junix atambuza media ze. Kati abaana atatambula na kigaali bamusazeeko ng'ayimba ng'ali ku stage ne bajja Bashaba Scorpion nze gwe nkulembeza kuba gwe nsinga okumanya ne bamusalako Bababu Bamalala ne basalako Uncle nga baagala mukuba mutuusaako buki nga baagala mukuba kuba gwabadde mupango gwa mukuba. Kati bagenze okulaba kikyaka kiyinza obbalabisaamu ate sinabbalabisa kuba kimanyi oli Uncle Mpologoma nga womanyi akagabi kaba katuuse ku mpologoma era kaba kakola kikalina ovunamamu ne bajja paper spray
bannayuganda bakuba kibuusa amaaso abaana abo balina zipepa sipule ez'abasirikale ze balina obba naki nazo abaana abo be baziina katono nnyo ankopya badde n'abantu bameka bana ate nga sina gaali kiri awo naye kati oli agamba kuba tulebe nga bakikoza abayimbi bangi nga batusa bajjako ankopi amaanyi ago kyogaba abantu bana basobola kiri ekibinja kuba badde bangi okategedde tinembe aje bataddemu wano nga avudde ku stage okukka wansi naye yabadde nzibu nnyo anti shata okulwana guba mutima tetuli badde ogeno naye tuli solid ekulwana guba muki mutima era bayagadde otuusa ku anko obulabe naye ekyasinza obba mala amaanyi anko yasigadde akola ki ali ku mike ate nga mike era ayimba abagamba bino byabanene tugenda bakuba kibooko naye nze nerabye ku bayimbi abalina ekibuli anko pia alina ekibuli singa anko yakoze ensobi oba ne bamugyako omuzindaalo naye yasigadde ayimba ate music ng'ayimba music ng'era amugamba bino byabanene okuwa abasawo tekikufuula ki munene okugenda mudwalo ne mulumba abasawo shara tekikufuula munene kibulaga budongo kati webavudde eyo anko najja nagamba omwana ono yaddakira ku stage ne bamulumba ne molokaye ne bagikuba amayinja bamugobye buki kuba yavuddewo mu nsasage yazawunya ne pepa spray kwa zira mutuseeko mu studio nga recording oluyimba nga unya pepa spray ne Kampala nga unya pepa spray bagimukubye nira n'abayitamu n'agenda nga omanye empologoma pa ku motoka ye okaregedde najja ne tubaka bamwe tukubira ye tubagamba lwaki mwana mwatakinga omuyimbi nga tabayinako obuzibu ne batuddisaamu mazoleyo bubasobola n'okujja naffe ne batukuba era anko balina omusanga bakole ki bamulabise nga we boogera bo bennyini show yawedde ne mudde ewaka ne mukuba mu kampu eri essimu nze nabadde waka nenzija ku studio nituwako betukubira kuba kino si kyakwekeka mufango nze ninayo bakyali bangi nga njogera nabo ngera babeera n'oyo aliyeni nimbakwera nembagamba lwaki mulumba omuki musajja ne bagamba gwe julio naye tukunoonya atulodde bampone nga dde okunkuba naawe tolina kyotamanyi nali ku live waliko ne bagamba enkeera sigenda mu kibuga kukola bagenda kunsamba nimba ninda tebajja kategera shata kati twabadde tetugane bana abaana tuyina bolo bino siya kwekweka tuyina gena ku fangoni balaga nti nno tebalina kudda mu sembera anko P babeere gye bali nga bakimanyi nti anko tabalinako obuzibu okuleka musical bayimbe music nga abayimbi n'abayimbi okalegedde shata era ne twambuka ku fangoni ne wakuba obudde bwabadde bwa kiro wenye kuba kigamba ennumba zabadde bbiri obadde olw'ekiro sawa abanga 9 then olw'okumakya kakiruno olw'ekiro kyo kyawulemesezza obutagenda mu maaso kyabadde kitya twebuuliridde ng'abantu abatagala kuzza misango okalegedde kutandikira ku muyimbi w'eggwanga ankopya omusiimi Palaso tetugamba bano abaana etunabakola ku obulumbaganya ekiro ayinza okubaawo ekirala katugende misana ng'ensi yonna ekola ki eraba ne tudda ku studio anko n'amaliza oluyimba lwe ne tugamba katuddeyo ng'ensi yonna eraba ne tugenda misana ttuku tulabe akakabira gye bagamba nga we bayimba bakabira bubonega gye butya kituufu tutyayo mukabira mukubalamu okukko mwabadde nga bameka eggali ya ankopya baddeko abantu nga bameka mukubalamu okwaffe ffe era tebabalimba mbu batwabadde bangi kale baleete video nga bagamba mbu batwabadde bangi okalegedde jesi ffe twabadde nga 30 ngate abo nabo twagenze naffe tukimanyi etubabi tusobola okujjayo obwangusi kuba ffe tuli batugetoyo tishata kati so omuntu ayagala nnyo okumanya we mwatuse ku geeti kwa video ziraga nga muli munda bikolebwa kuba geeti kimanyi ebansibe mwayingidde mutya munda awo nnyini nekyasinza otutwala ku fangoni emisana bwalo kyali waffe yatugambye abaana ba fangoni bali wano bajja wa ankopi balina zi baseball bat balina amajambiya balina zi paper spray zaabwe era ze balina bali wano beewera ne tugamba ffe tetulina tena balinda kujja ffe kale katugende gye bali mu majambiya ge bakola ki ge balina bebasoose
okolo lero akwate batuuse kale bayasize maloka ya Ivan Kira by the way ekyo nakyo nagirabye emmotoka yayitikidde waka wa Uncle P oba wano ku show ekireri ku show yavuddeyo bulungi abaana abo bagikozeeko obulumbaganyi bonga bo okay ne bajasayasa eri waka katono nnyo ekitegeeza Fangoni basoose okujja wa Uncle P ebibaze mu parking ayinayo parking eri wansi ne wasayo benzi ya black wasa benzi ya black kati namwe kwe kwetereka ne mukolaki nitugamba ndaffe katugende ku Fangoni kuba ffe tetwagenze ku Fangoni nga tetusuubira nti tewali akola ki aliyo twagenze tukimanyira wali wabeera abantu kali kabeeramu mazike sina mazike kuba mazike malungi obankuga kabeeramu kale alien nga we beeyita alien zava erimu eri gye zaava mu bwengula bwazo ne zikola akabira kaazo ffe tetwalumbye bantu twalumbye zi alien zeze zibeera eyo mu kabira mutuuka ku gate kyabadde kitya twatuuse ku gate kyatumazeemu amaanyi nga tetulabawo muntu n'omu akola ki aliwo nga bali munda balikodinga zi vidiyo okalegeera wabadde waggale egeti yadde nzigale naye ati naye kati bino ffe tuli bagaaza nga mufulengere gye muyingira munda tuli bageto tosobola tubuuza mbale twaguddewo tutya nga muyingira nga tuyingira munda nga tutuuka twagala olaba abaawo nga tebaliiwo kati naye nga mu nyumba mwebali oba tebabaddewo mu nyumba babaddemu ate nokubona vidiyo gyabaye nga batuposinga nkopi nga mwebali nali ni mwenyini yabaddemu mu nyumba neffe tuli bazadde tuli mu kali ak'obuntu tukimanyi wali mamwali eni wabeera tukimanyi abaana be babeera naye mwenyini ne bakyalibe ebaga bali mukadde bamusanze wabweru mwamusanze wabweru we mwajjidde by the way lwakuba abaana abo balina ebintu bye bakola nga bo baagala okwerungiya twatambudde okuva gye twavudde nga tujja na bigere nga buli wantu we tuyita buli omu atugamba kimu omwana oyo yatutamadda shata we wanaava vidiyo yona ne wavaayo mutuuze n'agamba nti bannanga abaana bankubye twasanze abakadde wabweru ne tusanga abantu ba bulijjo abaana abavubuka abakyala wavayo omuntu yenna n'agamba nti waliwo gwe babbye kuba twabadde organize teri kubba muntu ffe just twagala kumalawo mazoleyo mission yawali era we twatuukidde ebikomera bingi baneiba baliranya lyeno abaana bandingiddemu ne babba abantu ne babba baneiba nga lyeni basoose okwogera mu audio ng'akubira poliisi ekiro eyeyita kisimanya kibanda takubira poliisi shata kategedde takubira poliisi kati Julio tulaba embeera yabaddewo mwagezeeyo ne mukola we mukola ebintu byayatise motoka zayonooneddwa amadinisa kino kibalekawa nga bayuuti bageto yuuti kuvudde ku bayimbi wabba abayimbi biri byabwe naye ate nga gwe geto yuuti Fangoni nayo bataano bo baganda bo era waliyo abali wa Uncle P era nga bakyali baabali kati nga bayuuti kibalekawa ani shatazize kino sakirumbye nga geto yuuti nakirumbye nga muyimbi kuba ndi muyimbi nina oluyimba lwange anko yalumpa buli bayimba byabanene nangamba nduddemu byabaniga nendukola shata ne balubba Shaba Scorpion n'alubba ne Alien ne balukolamu byabanene okaligidi ngana basina jensoja kuddukira kategeera wena complaininga Shaba yantisa kunsalako kunkuba video zona nzina ne bavuma omwana wange ne bakola biki byonna mbina kati bageto yuti kituleka nti nno tetulina kukozesebwa baki bayimbi kwa Alien yateekawo ekintu ky'okukozesa baki bageto yuti kwanza nabagamba Alien si geto yuti nayakozesa bageto yuti ngewe wabalaba abaana abo bagenda mu nkuuka nabagamba muwanike emikono etubalabira ne batandika okubakuba abantu ne basambasamba abantu ngawe yakozesa abaana abo ne bagenda mu ddwaliro ne bakuba abasawo shata akozesa bageto yuti ne bakola ki kwaye mu butambi talabikirako nga ina kwaye mu butambi talabikirako nze ko lwenyini bakuba abasawo nalinva mu tawuni nabasanga ensambya ne mbayitako era lweyanda ngamba ajulio wandira nnyo kibanda ne mugamba kibanda osi wange kalegedde ffe twalumbye kibanda ye ng'omuntu ffe nga ye omuntu era nze shata sina mwana wa Fangoni gwe ngenda sanga mutuuseeko obulabe
okategedde okuleka nga yazze okuntusako obuki obulabe nja kwerwanako nga wena abansobodde kategeera bulungi kunze komanda mudogo tubonga okategedde bamagumba ngenda mu bikonde byabwe nemberayo nembawagira nga tetuyombagana okategedde naye kiva ku alien ate sinakwali kiva ku bo bennyini bo balaga alien kikola ki kisoboka kituufu kisoboka naye ku badongo si kuffe bajjuliyo kategedde kati kino kirekawa kuba kati abantu internet ogiraba abantu balaga waliwo abasanyuse waliwo abanyirize gwe mukulabako olaba percentage kyesinga obunene abasanyusa abakiwagira oba abagize abantu bagamba musajja yabadde asusse mwebale nnyo bala bagamba kopi kyakoze kyabadde kikyamu wandibadde okisolvinga mu ngeri ndala mwana saluti mwena abagamba nti ankopi ali ku mazima era ankopi kyeyakoze tekikoma ku ye yekka kikoma ku Munnayuganda ali eye Kolomojo Munnayuganda ali eri Arua ali Embalala ali Fort kuba ali nibuye buli wagenza akuba baki bantu banje batasobola kuvayo na mu video nga batya n'okuterenga balina obuvune bwa alien okalegedde internet bonna bagamba nti no alien akole revenge oba nti alien simanya bali mugamba mu alien ogunula gamba oli kibanda tebamwagala kubeera ku nsi tebamwagala beera mu Uganda nga good citizen balabebe ndabe full figure nga akola video ninsanyusa kubaze full figure banga na akola video nga nziraba ziwagirani eri afangoni ne koze video na agamba alien njagala osale era bonna abakuliranye bebalabe babakola ki abasooka shatanze buli wenkusudia nembera nawe nti shata tugende tukube gondo batukole ku gondo otasiba kyaliwo kalegede shata webale nnyo kati alien asooka abuze ku kyaliwo isima kaka kali kuba singo muwe ekiboli kuba kufangoni babu nesima kaka kati kuba kola ki nikudda ku bano basiba shaba lena mutade mutulu ali abadongo takyali muniga na mulaba ne ku bebe kulu bagendera ne balumba abantu ne bakuba bebe kulu ayimba kategedde bo balaga kale ekifaananyi nti nnofe abaana abava mu ghetto tuyina genda kuba abantu oba kozesa bya kibuli ekitali mazima kati abuze isima kaka ku point imbade gamba juliyo yaani wadde ndiddo gajja mugamba isima kaka environment wange yabimanyi kategedde mwasavingako mwene nasavingako nayo obusibe fetwanya kunja ishata nga tujikuba boto noyo yisima nga ningira apa prison nga ina bando zange zenja iberi nenga zisize no mukabina 5 wange nkwata ebizigo nenzisa mu boto nzituka mu roboto ane ni alyanywedde kunja inga tungwa jukubye boto kati abuze isima kaka okategedi nenkwata kuba ne musala ko buno obugundi obukalabula nene muteka boto nenyingira na yemeda okategedi kati sima yakola ki fetuli badogo ne tuli baniga kati kisuubirwa wayinza obbaawo revenge okuva ku side eri mmwe mweteeseteese mutya kuba ankopise muntu gwe mmanyi abeera n'eggaali ewuwe yabeerawo n'abasajja bakola mirimu bayivanikira buli abeerewo abalina kyakola mwetesi mugenda kubanga n'eggaali 24/7 kigenda kuba kitya ani fedde tugenda abeera na ggaali ku lw'ensonga fegga nze eggaali anko yeggaali ekintu anko kyeyakoze ogenda ku fangoni nalabikira ne mu kamera ne mu katambi by the way naye kenyini yabaddeko teyatumye embuntumye teyatumye ali tasobola kikola naye yenyini tasobola kera ku macha alien n'alumba muntu n'amufesinga maaso yenga ye n'amugamba nti gwe oba onjogerako oba kitasobola kwasi muniga te si mafia ngo yekola ki kati nze shata nzenga wendize ndi kyakulwanisa nsokozesa emikono nfe mu ghetto omuntu okulumba n'odduka tosobola sekererwa kiringa njama nga zizze mama ino okumalayo dogo n'amalayo tasobola sekerebwa okusinga ono gwe balidde kanze ne bajja ne bantakinga oba nenziruka oba nenerwanako nga wembaswa kwanze ndi kyakulwanisa okalegedde nze sijja tambula na ggaali shatanja sigala nga ntambula nga wembadde nkola ki ankajja sigala nga tambula n'abantu babadde akola ki kuba twagala kumala were ebyo bya ggaali naye mwe kimanya Uganda babikoye era abantu bagamba ebintu bino bigenda komawa ate shata fa alien nga tina kumujjako yenga tanijjako bidogodogo byebyo sima byakina bibabu sima bakina bamwaka buli shata baddo kimanyi abayaye
feno mugero tugamba nti abayaye gwanga biranze sirimu yaye bwekiri abaye gwanga ki gwanga B togamba twatukidde ku fango ne bababwe babaddewa ekyo nange kye neebuuza nti top security yabaddewa ali ne byagamba mutakwatako n'akalala olwo omuvuka gwe nalabye nga yeesibye bandage ku mutwe olwo omulala gwe nalabye nga alemala mulina ku bantu bemwakubyawo ku fango ni abo obuvune babuvuniddewa kati baleete vidiyo bali batidde bali mu fiya kati balina kwerwaza kwesiba bandage ku mutwe kwefulambu baleete vidiyo nga julio tumukuba oba oyo omwana nga tukola ki okategeera kuba bbanga lyo nange baleeseza emmotoka baleete neza bali mu ki ate nga sinnakubeera mu fiya balina abeera mu fiya nga webaba basanze bagenze ku show yimba nawata banzi tebalina kuba ku muntu musaza Lydia Jasmine ayimba mumugyeko microphone muyimbe shata okategedde shata obadogo bakolerera n'okukuba mbimanyi okategedde ninga okukuba wabbani watani ebyo twagala okola ki alien yejjeko ekigaali teri muntu agenda kudda mulumba alien fe tulumba alien zaayina kuba ye alien takulira bantu akulira zi aliens oba okategera shata era kali akabira twagezeyo nga tumaye tugenze erwana na zi alien si bantu video zafulumye nga face y'omweri ng'okutte nga bakutte ebirwale kuyo kunase badde mukutte ebiki badde mukutte nga mukole fujjo kituche tutya nga mwasabye kale nga mukola yamwadde mukola tugwe tuweraliikiridde munti polisi egenda kuyita ye polisi we n'abayita oba neeyita ankopi internet ko bakwata abadde mu butambi kinaaba kitya terigeto yuti gwe bagenda kukwata kuba olw'ensonga bona abagenze ku fango ni buli omu alina ensonga tebagenzeyo kulwa anko buli omu alina ensonga ye muluma ku ki omutima nga ye nze sagenze ku fango ni lwa anko wadde oli bosi wange niyagenze ku lwange nganze mu ki nga gwe omuntu nganze muntu ne anko yagenzeyo lwakubanga nga ye mu ki nga muntu ate abantu bafaanagananga nze baleta vidiyo yange nga ndi ku fango nikale nga nina gwe nkuba baze bakuba abantu bangi eyo AI okategedde sigwe asinze shata nga si byakwesuddiya nze nabadde Uncle P kwaloneka vidiyo akazenga nga naye kwali mu element anko anti anko si muvuzi wa boda tayambala element AI boy wange ate bageto yuti yona gye muli gumite mdonga zabe ebigambo byaffe nenga ffe tuli soil ate tuli ki tuli gumite nenga omusirikale yenna kati kemba kyabadde ngamba kati mulinga bagamba polisi olutale luveemu erubalekere mwe malenga byabaniga oba mbadde nsaba n'obuwombeefu bungi shati era kano njagala okantuusize bafande mwenna abali mu ggwanga nze nga nze Julie yaza ku misango nina abasajja abange abantereeza okategedde abatutereeza for example nga afande Ssennono batukuba emiggo batusiba tebatutira ku ki kuliso netuva mu byekiyaye badde nsaba n'obuwombeefu obuugizi n'ensonga alien yabba oluyimba lwinaga bino byabaki byabaniga badde nsaba bazitulekere ng'ebyabaki kuba ebyabaniga era tasobola jafundikira addukidde gye mukola ki ne mbadde nsaba naffe mutwe nga bageto yuti banange temutusiba mutuleke ekyo kye twakoze twakikoze funa bwenkayira tetugenda kudda mukola ki kikola jasi twafuna yaguddewo omusango ku polisi nalabye Onyango ng'ayogera yakoze fayiro ate omusango gwe yaguddewo ku polisi mutuufu kubera ebyo byalina okubeeramu ekyo twali tulina mulaga ekyo ndigwe toli muniga olina kubeera mu byaki katinda omuniga talina genda ku polisi omuniga taloopa nga tuvire mu byokwesudio omuniga mazima shatanze bazze bankuba bazze bantuusako ebikolobero bankuba paper spray baliyeni kuzina awadi bankuba paper spray makindye badogo bazze bankolera video nga bambo bajja kunkuba ne comment nzina okimanyi n'okumentinga ku muntu ng'otiisatiisa omukuba nsojjetola ku polisi neze ndi muniga sigenda ku ki bino byabaniga nsaba polisi etuleke webe esazeewo gamba nti egenda kukwata nkopi badde nsaba ne alien fayiro ze kuba nezimu tezinagwa ez'ensambya kale ezo zo ziri mu kooti ensonga za kooti naye wali ezikyali ku polisi ka fayiro ze baziyina nazo baddemu bazizuukuse naye bamuyite bamuvunaane gyemiki
naye batakikole bagenda tulaga nti noffe tuli mu Uganda nga tetulina bwenkanya. Sizole abasirikale sibayisa mu maaso mbawanye ekitiibwa. Poliisi ebyesonyiwe. Nakalashara kenjagala okubuusa kaakano. Gubadde okimanya abaana abo balina olukwe okutandika okulumba abasirikale nga bagenda tandika obbakuba mbuuza batya. Alien wamulaba nga bali ngali luzira. Walaba Ibula Kabadia video gye yakola nga awoninga mbu tubadde sawa anamunya wagiraba. Walaba oyo omudongo ya veri simanya ku nnyanja simo baba muyitaani ng'akuba ebyuma wamulaba. Oyo mwana abeera n'alien bamukwata. Nina video obujulizi wano ku simu yange bulaza ng'abaana bakola video ez'obulabe nga basirikale balina n'obbakwata. Okategedde sha oli ajja kwebuuza nti lwaki ab'amateeka kuba buli kimu kikolwa mu kamera nga bakiraba amateeka gano kuba ku misango gyonna gikodde bakamuna n'omusango gumu nti lwaki kale amateeka tegakola. Badde nsaba minisita waffe gwe batuwa abavubuka kubanze buli muntu ali mu gavumenti oba nga alina ekifo kyalimu simuzoleya muwekitiibwa badde nsaba wekitiibwa Balamu nga bwogamba nti gwe minisita waffe w'abavubuka ojja owulirizeeko ensonga ezituluma ffeno wansi mu ki naye yayogedde n'agamba tebaddamu bategeka Palaso ne gundi tebaddamu bategeka ekyokwogera tekimala janguuko ku gulawundi obuuze abaana ffe tujja kuwafa tutuuze lwaki mwagenze ku Fangoni oba lwaki tujja kubuulira ensonga nawe zirimu embavu zikole ki tukuwe ne video nga bebe nyini batiisatiisa abaki kati ffe tulumba abatujju shatu omutujju oli waddembe okukolanako mu buli mbeera nagyokola ki gy'osobola. Okategedde kati Juli oli agenda gamba ensonga zino muzigaye poliisi dabbali byabaniga omuntu wanaafa mu nsonga zino ekyo nkisabye nga nze shata teri muntu agenda fa kuba singa wabadde omuntu agenda offa ku busungu etwale tuyina waliwo yandifudde ku ki n'emmotoka zandikutte omuliro naye twebuuliridde. Okategedde ffe tetuli basiba abantu era teri agenda fa mu zino nsonga. Okategedde ekyo nze yandisinze kitya nomanyi lwaki si kitya bale nkimanyi tebasobola balina kwekuŋŋaanya kigaali mbu oba balina gye balaga bakube kuba abantu ebikonde bye bajjemu amanyi bye bakoze eki omuntu kale asoofa by accidentally kuba ne muganda waabwe bwennyini eyafiira ku Fangoni naye yafa paka nga tetufunanga lipooti nambulukufu naye nga yafiira mu mmotoka y'oyo omuyayi. Okategedde sigambe nti ye yamutta naye yafiira mu ki okategedde shata nzise bakyali bange nga bafudde mubu nga bafudde babba nze shata bukyanga nva mbekyerina sayini nga nenga mukama siswa kasamu sigenda sola nti no banzise nziba kasimu banzise nziba muntu. Okategedde kwogo mulambo guswala kati anyway ngatumaliza Julio kati oli muyimbi na industry direction je kutojiraba tikati mwiba ino kuba ne gali bagenda kusanga bakujje ku gundi bagenda kusanga bakole batya music je tugenda maaso kina abakitya obisigala nga bigenda webiti mu maaso ebiso agenda mu maaso kuba kati ne police yavude ne wandika ekiwandiiko ne gamba omwimbi naye naddamu okulumba munne oba okucyankalanya abantu gy'abagenzi okuyimba agenda kukolebako ng'oyinza bukola ki bulagira ebyo bya poliisi nga ki neze yenna ananumba shata mukama oba nga nyambi netandika oyimba nembeerako ne ku zi stage anumba ku yo on risk nga ye okategedde kuyizi risk nga ye kubanga pozi nga nzise nera webitagwa era nkugambye bino byabaki byabaniga era shata sagala obeere njagala obeere solid tambula ogede point enkulu shaboli muyimbi oyina ghetto yo yakabi badogo bakukkiririzaamu buli weesibe nnyo ku Fangoni ekitegeeza Fangoni wewali amaki amaanyi go nga tosooka okustandinga ng'abanyiga naye n'okomandinga era n'okubala ekizika abantu ne bakola ki n'ekigenda okukonya muganda waffe ng'akyali akwesiba nnyo ku ki alieni gwe video meka obuzibu oba kya Fangoni si kizibu naye abeereyo nga muyimbi anti bantu wani wembadde nzija eri aliyo nga bodyguard nti no ekyo kikyamu nyo kyenjagala okola kyaliyo nga bode ki
okategedde alien video mmeka zoolaba nga ali mu dipo ya Scorpion nti nagenze mukyalirako okimanyi we kyandibadde kuba naye Shabat top wekiri naye top yandibadde mu dipo ye nga kimanyi gumite omuniga najja nakola ki ne kati bali kubaana bayisimami jagulu okategedde satesti si muyimbi naye buli video gyakola avuma beba basinga okuleeta ki okategedde ali ne point endala Pallaso wakera ku macha nakuga nti bino byabaniga tolina kuba basawo bichi gena mu studio nga womukuba mu nkerebwe bagikuba nse jiro tekijja kunoma Lutalo lubere mu music nange njagamba Blood mwe mwana omusajja atuimbye kenkerebe naffe tufulete tumuyimba ekirala ekikola ki tunaffe tumuyimbe kino kiddawa kino kidongo kidogo kya 2 okategedde ate oli aleme kuyimba kati omusango omukube bibere bya music kategeera wo musango sano okukola ebya America nojja ku stage no gamba nange bampe microphone tokube freestyle webale nnyo ku stage awo nyini bakoma microphone mwe kube ki akalala akatadeki nga tumaliriza naye president w'ebikonde wa Boxing Federation Muhanji yabagambye abakulu ababiri Alien ne Uncle P waba bajeewulira entalo bazije mu bageto youth bazije ku street abategeke Muhanji salute nnyo mwana nkwagala nnyo yatandika ddo kikolo badde balaba gulu nedi akategeke Shakibu amula abachambu Shakibu ne Pallaso nayo fight ne Shakibu kati shata oli waba yewulira Pallaso no woba fani nenga gogamba Pallaso wazoleza Alien fetusoteka we miguwa okategedde Alien mwenyini woba gamba ndi Pallaso nze tosa kunkuba emiguwa wejiri mwanja sokola ki shata nange mwenyini kama kwogera banyo kola video nganda bula Alien mugamba Alien toli muniga toina kuba bantu ne banvuma goto commentinga gamba Julio mwagala gamba kola video gambe Julio wayita muniga nenze nkusobola njagala batukegeke erugogo okategedde kale no werugogo wekigana busuicide bubawera mu dipo namuzambala ati kemba denze jira erugogo wekigana tusobola okwekolera video noga mwana nze nzikiriza nkikoze njagala Julio twekube mu bya ku street okategedde nemwe woriyo nga wepiti sibya gali nga sibya gali kwa ebyegali sokoleke ebyegali tebasobola shata ekyo nkyogera nga mpuli anjagala nakaba amaziga ku mutima ebyegali tebakola ki okategedde goba oliyo ngo wulira shata woga mwana shata empa yona video gyokola nze sigitegera fit era nze njagala kukubamu gwe ng'omuzoleya osomutiraka bagamba we bati tujja kusanga naye ekisinga okunuma bayogerera mu bangi ati kye nkugamba tujja kati gundi yansindikira message Clement mbo few minutes kati ne ngamba Clement nange kyembanjagala gobonne ewuliro banga yewulira Julius yenango weyimirira gwenga yenango oli kufango ninga oba oli bokisa simanyaki na magumba simanyaki na magumba tumulekese simanyati magumba oli professional tosala kugenda na yese mu birala mwawo professional nze siri walingi nene mulingira gugwa nze siri lingi okaregedde simanyaki na babu oli champion nze nkuze mu ghetto manyi doga kuwa champion nakotoka ekyo nkikuze nkikola ki kulo jobo ina n'amazoleyo oyo champion gabakola kombola okuba ye champion osoko ekyawa dogo n'omulabisa okategedde nziri mu ghetto gyenkulidde era obanga oliyeyo ngo neewulira kufango nekutandikira ku Alien kuba yetansobola bategeke mweru banango omusajja yatugambye anje tutandika ogenda muziringi tuve ku street wabya street temusobola mujafunikira mugeze mu mateeka kategeera bulungi nnyo Bagos Temple ashata bayina sente bayina amagaali gosasa okomandinga esimu ebeere muli abeera omusajja n'abeera mwana mu music we mwana n'abeera n'omuyimbi we kushegedde enewezekano kyolomanya tedi wano Uganda abantu abasinga bonna baba n'amagaali gaabwe nawe Julius osobola okukuba essimu ssebo nobawo ekikolebwa sina kuba simu buli omu naye nti just abantu abamu bagamba nti nze ne wano wentudde wennyini anga ogambye akasimu era soteeka kwone ka mwana letayo takisa oba basi oli ludda wa mwana Cameroon ligani sirigani oliwo yali kufango notano bamuta Cameroon abeere ku dipo ya kubamoda emugaba mwana ligani wacho obokola ebadogo bagambe mfunyemu obuzibu jangu tukole ki ABCD nebyo sibye tulimu
Shatta nze mmaze emyaka 5 nga sigenda mukomera nejuzi bansiba mbona bye simatwa bye simu ya dilipazo okira ekibuye climax nekyansibyo kimanyi nasanga baniga bali byawe nemba bongako nze ningena nembera ne Kamili okigedde naye nabye muletede nembimuwa abaniga ne bakola emisango gyabwe nga zisikola ki tolimu ne bankwata bangamba bali wabadde nabo babye ki simu okalegedde nembera ekibuye ennaku nnya kyogamaze navayo nembyogerako nembera n'ekibuye ne bangamba mbuzina besimu ya Ibula Kabadiya kugundi akosagala okasalemu mukufangoni mbuze nasanga Ibula Kabadiya mbune mugoba ne mujjako ki okalegedde simu ninga ze Ibula namusanga ne muga Ibula bakimu akubajja baamu Ibula adukirawo misinde okalegedde je yadukira yamanyi abamukuba zinasigala wenali kategeera niba nekira shatta jaja bamukuba tetufunanga bwenkanya bamukuba amaaso bwe bamukuba amaaso omwana yamukuba amaaso baddamu kuzabuki tetwamanya yamukuba tetwamanya yakuba jajja bamu jajja bamu yagambe yamukuba amumanyi era nerinnya yalyogera okategedde era ne reference jajja bamu sajja twachaji nanzekamwa kwogera naliwo nenkola ne statement kwanza namusanga mu ddwaliro tetwafuna bwenkanya bwa jajja bamu okategedde nga tumaliriza abantu aba ghetto youth abawagizi b'ebivulu kwa abantu bagenda tane okwesonyiwa ebivulu nga bati anti ngenda kujja bankube kwa kati kivudde kukuba abayimbi kati ne bafani bakola ki bako byobagamba nga tumaliriza abantu abawagira music ne ba ghetto youth bonna banange bafani ba music ba ghetto youth mwenna chemba kubiriza tukume empisa tukume emirembe bafani ba music temuda mu kweralikirira ebintu byokuba abantu palaso yabigaddewo ebintu byokuba abantu obanga muze ku kivulu ne wabawo muyimbi alumba munene amukuba palaso yabikoze eki yabigaddewo tebigenda kuddamu beerawo ba promoter mpulidde mu Alien mbusima bamuganyo kuddamu oyimba nsaba ali mu muleka ayimbe kuba ali ku music just yebulire nga yo omuntu ali entaso akomaniga gali jai ne bamusinga ekibuli ne mwenyino usibagala omusala nze bintu kangako nayogera mwana bikini bagalira ku okalegedde ne mwenyini alina abantu batya okalegedde ali ne mumuleka yimbe nkisaba nganzo omuyimbi kuba ebyokuwa abantu magami ankopi yakoze eki ne police ne fulumye ekiwango teri kuddamu kola ki bafani ba music mujje omimbi wotuka ku kivulu ne bagamba ogenda yimba sawe sirinda kuba n'abategese bivulu balina programu zaabwe shatanze nalimbadeko naawe oguna ne bamukuba ekikono n'atayimba kalegedde toga twere swa kuba abantu bulungi nnyo kalegedde otuka ne wali noteka programu y'omuyimbi DJ nagamba lindamu nze nali mu lubiri ne batugamba palaso okuyimba kabaka amala kukola ki ninga twaze dda shatta watusanga wali ne nandola watusangawo nga tusookucyankalanya DJ kalegedde muyimbe mugende ne twagumikiriza mwatuuka misana ate mwayimba kiro twagumikiriza Ssaabasajja n'ayogera palaso n'akola ki kalegedde ne mmwe mwatuuka ne mu lubiri ne mulaga ti mwagala muyimbirawo budde obwo okalegedde shatta ali ni bamuleka yimbe ebintu byokuba abantu palaso yabigaddewo bageto yoti sagalo lyabere lyakusudi agambe mwana ngenda kukuwa sente simaja ngo nwanireko olutalo lwange ogende okali mujja funa ebizibu kuba okusiba omuntu osobola ovayo nze nyine ngombe egambo busibe bukola ki buggwa busibe buggwa naye ojja kujja ngo zerumba muntu bulaza nga bintu birala byabaddewo Uncle P ali mu mbeera ki kati nga tumaliza akataleke kakuba kati gwa abadde naye okuva yabadde mu lutala ali atya akataleke kabanange abatambuza obulimba mu Uncle P yaduse mu ggwanga mulimba oli mu Uganda sembi okwogerako naye nga ali mu studio akola music ali mbafumbira music kuba ekyo okulanyisa kye music alina ne show by the way mu May oba alina ne show tujafuna date tugenda jifuna tugenda jibagamba na concert guno omwa nenga Uncle P ali fresh ali wakawuwe ku studio era mwenna abamunoonya oba bamwewerera mukama wange kamuweeyo banange teyepima ewakewe jali
ne ku studio gyalina ng'oluvaano ngenda ku studio kola luyimba fere tugenda kwepima banamateeka banamwagala bino byabanene abakulu n'abakulu b'eggwa byabaki era ajjagenda ku poliisi naye reporting ayogere kyatagenda kwekwekera teyeekweka naye nga mwe bali kubeerako Victoria University Kyakabenyo Dr. Lawrence Muganga ayagala ba ghetto youth bambi ate nga alikola eyo mwana era mwana mukama mwongere obulamu amwe nekyasinga okwagala mwana 22 bet Ghost Empire ba ghetto youth mwenna mwana ayagala nnyo ba ghetto youth salute mwana mwebale Shakibu Chamu mumumanyi mwana ayagala nnyo ba ghetto youth yesera tulemezeeko ba ghetto youth Ghetto to the world. Shut Empire guno omwaka ayina ebipya ebyatuleetera kubanga oli omwaka tuwadde ebintu ebirungi ayina abayimbi baleese mubalabyeko ate guno ogenda kuba mulalamu bayida bigenda kukyukamuuko era anytime soon tugenda kwanjula ekintu ekipya yes okuva mu ghetto bageto tibabeereyo nga bakwesa naye nga Kyakabi nnyo mwebale kubeerako